God, oh my God, Buterevu Oliku Spark TV program 21 questions. Njagalo kwaniriza mkwano eyakumide ku Spark TV okuva ku machapa kasawa zino zenyine. Omwanjizi wa owa 21 questions ekiro ky'olwaleero nze Milka Irene mukwano webale kubanga ate olaba TV yaffe eyabakyali kyasiza okunyuma. Njagalo kujjukiza nti abateekamu ensimbi wano ku 21 questions be bannaffe abanumida bano bagamba nti gwe wenna alina ekirooto ng'oyagala okulaba business yo oba ekintu kyonna kyonna kyokola ng'olina obuzibu bw'ensimbi mukwano bakuwadde omukisa okufuna sente zino ozifuna ng'ate toyina musingo gwonna gw'otaddeyo. Bagamba nti numida mukwano ezze kutaasa gwe wenna aliyeyo ku Spark TV. Gwe ayagala okumanya ebisingawo osobola okugenda ku ssimu yo ku Google Play Store no downloadinga numida mukwano ojja kuba otegera ebisingawo. Ate gwe ayagamba nti oyagala bakubira ssimu osobola bakubira ku namba zaabwe ezitali nsasulire zino wammanga 0800100240. Akayimba ketandisa olunaku olwaleero kava wa mwana muwala Carol Sky. Carol Sky ogamba otya? Ng'osirise. Bwentyo mbiseera bange eby'ettembe mbeera kakamu. Badde abantu bayinza okuba banjagige bamanyi nti munnange mbeera zange zakubeera mu mbeera gye bandabamu ebyo ebigenda mu maaso mu media naye nga ndi mukakamu weewo. Ng'olabika bulungi. Really, kitiibwa kya Mukama. Nkuwadde akaseera obuze ku mulabi wa Spark TV. Omulabi wa Spark TV oli otya? Naye batumiddeko mbagala nnyo. Amanya bampita Carol Sky. Carol Sky ng'oli wansi. Eddoboozi liri wansi kiki kyekigenda mu maaso? Zibe eddoboozi lyange lyasaakadde because nafiiriddwa sister wange abadde abeera mu Germany nange. So yafudde omanyi kyekitegeeza. Bannenga kitalo. Badde mba kuziika. Ova kuziika lunaku lwaleero? Yesterday twamuziise yesterday. So nenkomaawo naye nga kibi nnyo era eddoboozi lyange effumu mujja kunsonyiwa naye nga kyekiriwo kyannaku era kitalo ddala. Wini yatufuddeko naddala abadde mikwano gye mbadde mumanyi Winfield ow'e Germany yatufuddeko. Bambi nga kitalo nnyo. Nga kitalo nnyo. Carol Sky eyo nga tuvuddeyo tuli wamu naawe era tunyura wamu naawe eyo nga tuvuddeyo olunaku lwaleero ku 21 questions twagala kumanya Carol Sky yaani kibuuzo ku kibuuzo Carol Sky yaani? Carol Sky mukyala muyimbi abeera wano azaalibwa wano mu ggwanga Uganda newankubadde nga awangalyako mu nsi ez'enjawulo naye nga era wano wewaffe wenzaalwa. Amanya amatuufu? Amatuufu ag'ewaka wano? Nze Nalubega Carol. Nalubega Carol. Ya erya Sky nalyongerako bwongezi. Lwaki olyongerako? Because ndibire naawo ndaba. Mbeera eyo ng'ateengesa. So kati bano babadde bakulabira wansi erinnya ligamba Carol Sky. Sky is the limit. Ate teriyinza nakunkomyawo ku ttaka kubanga wemba mpanyise waggulu. Oba osuddeyo? Mba nsuddeyo ne muddu atansobola kunzisa. Kadde agezezaako okunkuba nzike wansi naye tekisoboka kuba si ye yanyambusaayo. Eyo tujja kugendayo. Music omutandika ddi? Music okumutandika serious ntandisa omwaka oguwedde n'oluyimba ne Mudra yali Apple. Oluyimba nga lugamba lutya? Koona. Soko tuyitiremu. Eddoboozi lyafudde ne mujja kunsonyiwa. Gezaako oli muyimbi. Koona. Eddoboozi. Wanika atulabe. Mujja kunsonyiwa. Naye kale basobola ogendako ne ku YouTube. Nze ntera obikola bayira sigana kola kapera naye obuzibu eddoboozi. Ennyimba zino z'okola twagala kumanya target audience ya Carol Sky otargetinze baani? Ntargetinze bonna because nnyimbira abantu bangi ab'enjawulo abato abavubuka abakulu era nyina n'ennyimba eza message ng'ovuddeko no dance ogwe muli ow'ekidongo yokka nyinayo oluyimba nga twagala kutuwasa. Twagala kutuwasa wali oyagala bufumbo wali oyagala ki? No munaye tebikwata story tekwata kunze ngaze naye nyinayo bendaba nga bampipo byetaagisibwa yesala gye basaba kati ngaze n'eddoboozi mu message y'okuyimba ndiyisa mu kuyimba kati ffe ne tukwata oluyimba ne tuluweereza sweetheart n'omugamba mukwano ndwisizza akayimba okawulidde twagala kutuwasa message eri omwo. Ogenda n'ofulumya akayimba Uganda olemwa ani yakawandiika? Uganda olemwa akayimba kange. Gwe yakawandiika? Nze yakawandiika nakawandikawo mu biseera bya COVID. Owandiika n'okuwandiika? Nakawandika mu biseera bya COVID ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga newankubadde nali siri mu ggwanga nali ndi Germany yabyankwatira eyo so nalaba ebyali bigenda mu maaso
abantu tebatambula sukaali alinnye nga sebo n'ow'olubuto sebo olina okuleeta ebbaluwa eraga nti ogenda kuzaala bya ddala kati gwe ng'olina omutima gwa Uganda nze no sivaayo olaba ne mba nzizeeyo omutima gubeera wano buli kigenda mu maaso mu ggwanga mba nkimanyi buli lunaku nze gwanga n'otufulumiza Uganda olema ne mbafulumiza sukaali yali alinnye sabbuuni alinnye buli kimu kirinnye transport naye ng'akamba kubira akayimba ako ne katuyisaamu eggaali kabayisaamu era kensuubire nti era president yakendezaako embeera awo nagenda okulaba nga lenti bamukakkanyiza balandirodi babagambye tebaddamu kugoba bantu mu mayumba kuba tebakola so nenitegeera nti aleka message yange gye nasindika yatuukayo omukulu okay ebyo mbadde nkutereeza butereeza waliwo ekibuuzo abantu bavuddeyo ne bagamba ku social media handles zaffe nti olwaleero nga mukyaza Carol Sky mu mugambe yeetondere mudra lwaki olowooza bannayuganda bagamba weetondere mudra kiki ekigenda mu maaso ng'ossa ekikoowe ekibuuzo ekyo kinene si kyakuzanyirako bagamba weetondere mudra otunule mu mpewo za Spark TV weetonde kituufu kiri nti Milka wanje okwetonda sisaagaana nze nomuna inakuzibwa mu famire ennungi era abamanyiiko bamanyi famire yange emanyikiddwa tulina empisa yes era omuntu z'omwetondera nga ndaba kisaanidde naye wembadde ate kisaanidde simwetondera kubanga mudra yannumya Milka omanyi embeera gye tuyitamu nga tukuba ekyeyo teri muntu atayagala kubeera kumpi ne muzadde we eggwanga Uganda linyuma naye linyuma oyina ssente so wemba nga nagenda nempakasa akasente kange nga nyina ekirooto kyange kuba nze Milka nagaana abantu okunkozesa era neekuumye nnyo wano eggwanga wano mu Uganda neekuumye nnyo okuba nga sikozesebwa okitegeera so abaana bangi abayita mu buzibu nga banoonya okufuna erinnya so oba toyina ssente kiba kizibu nze neemanya neŋŋakange nenoonya akasente kange because nali njagala nnyo music era mwagala nengenda nenkola obusente bwange bwe nabufunamu nenkomawo nenoonya mudra ebiseera ebyo mu covid yali ya trending kituufu yakuba ennyimba nnungi ekyo kituufu teri awakana era neŋŋamba kanoonye mudra because ebiseera ebyo yali yaliko so nenoonya mudra olwa kalaamu awandika bulungi ampandikire so ekirowoozo kira nekijja nekeŋŋamba ye bwenkolayo naye ki kuba nze nali njagala be writer wange akankoleyo nekolaba aba alina kyakola ki kyanyongerako so wenajja nemusisinkana omugayo omu DJ saamu amasanyalaze kubanga takigwanidde toyina kyoli sijja gakuwa okambuwadde nina paini kitegeera kati awozze ya nenzija nemusisinkana namusisinkana yawulira ennyimba gyennyimba sitayiro yange nangamba oli wakabi kale oyimba so napikingirawo interest nga sinanamuga nti njagala tukole oluyimba babiri nangamba wenkuwa kolabo kigenda kukusitula kikwongere kati nga nange mutima nakifunye dda so nagamba bugamba tukole kati tutuula olwo lwennyini nangamba bw'obikola netandika okubala kola naawe ogenda kumpa yansaba miliyoni 8 nimwanze zirina nemuyimbi atandika olwokuba kati nze nakizuula nti ebintu okutambulira speed oli eyansiconnectingayo oyo gayo oyo DJ yamuliiramu nti kano kasama alina mukoki kajja weekali kati noono nasitukira muki ate yamulaga nti njagala nnyo nzize nga mulaba kuba namuga mwagala nnyo yankubira mu yaayu biki kati ye naamuliiramu eno kati yamuliiramu ngono nagenda okujja ngolwedde bamubuulidde nga buli kimu kyaŋŋamba nkola ki kati tuneetonda oba ekituufu kiri nti mudra okumwetondera nga nkugambye si kizibu naye sobola kwetondera muntu akyasinze okumpa obulumi mu mutima gwange ogenze okubya ekyeyo obulumi bwempitamu bwe tuyitamu nomala omwezi nga tolayina ku muzadde wo maaso kuma emyaka z'okuka kwe tolabanga winta
nosituka mu snow noyambala engate neweebika ng'olabako liiso lyokka nogenda ozinoonye nojja olwanira ekitone kyo because wali okyagala wava ne mu ggwangayo because toyagala kukozesa oyagala okola obusente bwokomewo obuteke mu music omuntu n'otuukira ku muntu olwokuba yakosa advantage nti already ozze omulaze nti olina interest gyali yenaga kati yakukozese bukozesa nga tayagala kuyamba wabula ayagala kuba sente zo. Tosobola kwetonda ekyo tekisoboka. Tosobola kwetonda yaveyo tekisoboka mpozi ajja netondere then nange mbimale nja mugamba sorry byonna waliwo abagamba nti eno stanti eno tugiyite stanti tukiyite ki kale olaba ekintu ekyo kinnuma muza lwaki kulwaki waliwo abantu abazanya stanti nga bo bazanya oli naava eri ng'alina peyini ye nga byaddala ne babifuula stanti kwegamba abantu batwonoonedde bayinza n'okutta wallayi nagamba omwana yafudde tubadde tubalaba mu mawulire ng'agalaga naye yafudde nga mutufunfiiridde mu bintu by'ekisiru nga balowooza stanti. Okujjako Mudra waliwo abantu abalala bogamba nti Milk ono yankwatira ku music career yange abankwatirako okubeera abakuyambyeko abanyamba kasooka wafuna kikangabo just abanyambyeko waliwo akuyambyeko yenna yabanyambyeko omukulu wange Mulindwa Muwonge yafa bambi era bwe yafa amaanyi ganzigwamu ninga kanenoonyeza ssente kubanga yali avuddeyo mu famire okunyambako omulala era ninawo sisita wange neyakafa ono gwe tuva oziika yesterday abadde nnyonnyo mpagi nene mu music wange. Yes, yeah. Challenge ki z'osinza ofuna mu music industry okujjako eri gye tumanyi ffenna? Sigirina okujjako Mudra bwe buzibu kyekizibu kyenakasanga mu music kyekizibu kyenakasanga mu music Mudra. Ekirala kyenjagala okumanya Carol Sky Mudra ono tugambe nti waaliwo enkolagano okusooka gwe naye oba before nenamba nagifunako oyo gaye yankonectingayo nali siina nkolagana naye nze namulabanga nga olaba omuyimbi ku TV. Waliwo abagamba nti oba wali mukyala n'onyiiga kalondali kwegamba omukazi takoleko na musajja bwokolako n'omukazi wakolako n'omusajja babeeyagala banaye abafaani mukisusa kati Mudra omukwate wa atasikiriza. Karo twagala kumanya ki ekikulwanya bagamba nti olwanyisiza Mudra lwaki osazeewo n'ogamba nti tojja sirika? Omanyi lwaki sazeewo? Miruka ndabika ndi mukazi w'amaanyi nange nakakisuula nzirawo nenneetya noza lwaki Miruka nfunye messages nyingi zitya nga njogera n'abantu omulundi guno ogwasooka bwe navaayo nendabisa Mudra bye yankola nyina messages enafuna ng'abantu bankubira abayimbi abalina amanya abawala abayimbi nga kuliko n'abawala abawala bali babiri omulenzi omu nga bankubira nga banneebaza ku ekyo kye nakoze nga Mudra yakola ekintu kyekimu era very soon mbadde nti obukundi bwabwe eyo mpola oliwe eyavuddeyo n'alabisa biki mbubiki akuba namukonyeko Samuel kale nayagadde nveeyo muyambe nti kuba ye abadde akyogerera eno mu backstage nenkijjayo mu lwatu muyambe muwe eddoboozi naye aveeyo ate olw'okuba oli amutiisa Mudra amutiisa mugwe tugenda kusalako ebyo byatiisa abantu nze byesitya kati oli naatya najja neyedifeninga nze kalo saabigambako biki oba kitegeera mu kutya naye nze navuddeyo okulwanirira buli muntu aliyeeyo n'omwana omuto asuubira alina ekirooto ng'oyagala kuyimba naye nga bano abaatusookayo balina bye bakozesa ebitali bituufu mbw ayagala sooka kwebakako okuwa oluyimba ayagala kukozesa bino baproducer tubalaba nze nvuddeyo nga sadaka bampita omubi bati siri mubi oba ntuukiridde mbuntu ndi muntu wa ddembe tondabye ndi mulala nnyo bwoba nsanze mbuntu naye nze kino nkikola nnumirirwa omwana ali eyo gwe bayisa mu mbeera emu gye ndi mu kuyitamu n'olwokuba basanze ate atanyigirwa mutooke olwokombaba ffe ne mu nsi ze tubeeramu ebweru zituyigiriza amateeka kwegandinga na looya
era nze ndi looya waabwe bavunvubika. Awe tugenda otandikira. Omulabe waffe omulungi njagala okujjukiza oli ku 21 questions omuwulidde mukyala Carol Sky agambye ye kati afuuse looya waabo abatamanyi mateeka gaabwe. Wabula njagala okujjukiza abateeka ensimbi mu 21 questions be bannaffe abannumida bano bagamba nti gwe wenna ayagala bizinesi yogenda ku ddala eddala bakuwadde omukisa ogw'okufuna looni etaliiko musingo gwonna era nga balina obujulizi nti abantu 800 bettanidde nnyo looni zino era bizinesi zaabwe mukwano zigenze ku ddala eddala. Bagamba nti gwe ayagala okumanya ebisingawo osobola obbakubira ku namba zaabwe wano wammanga 0800100240. Tukyali ku 21 questions era nga tuli ne mwana muwala Carol. Lwaki gwogamba nti wewaddeyo nga saddaaka ofuuse looya? Kubanga nakizudde nti abantu bangi abayita mu mbeera eno nga sina muddwa waliwo n'abayimbi abalala oba abantu abalala. Tugambe nti biringa omuwana omuwala agenza okufuna omulimu. Yes. Nagamba sooka mpankuwe. Nze ekyo kye nagaana. Kati njagala n'omwana ali eyo nti aliwo abakikola because ayagala kubeera star. N'akola bintu bingi bye babakozesa bingi. Sente nyingi z'ogamba z'otadde mu industry zivuddeyo sofa oba tezinaba? Sinafuna kuladde kwota yaazo nga muddwa y'omu ku bantu abalidde sente zange nga tesifunyeemu okitegeera. So nekubira omula sifunangayo wadde akakaaga. Olimba naawe tukola shows kiro angamba ku muddwa ku sente ze nateekamu sifunangayo wadde akakaaga. Like sinafuna mu magoba njaka mfunyeemu amaziga. Owandiika nyimba? Mpandika enyimba. Nyimba kizo wakawandiika ze tugenda okuwuliriza guno mwaka 2025? Nina oluyimba lwe natadde yesterday. Baluyita nti otinkula olutalo nga weesize mikwano gyo. Mba nkusekeredde kubanga yatinkudde omuyaye era muddwa kye yakoze ku TVM gye saga akuwa amasanyalaze. Yagenze ku TVM ne banzanya akatambi. Kati nga weolaba nti leero mpise nga muddwa ali eri mu backstage eyo munda nga bamutegese nti ntuuke naye ayingirewo mbu bakozese ekibuli mwekange bakozese ekibuli we ati banjogerako bulijjo mawuli ebiki mbu ebintu bisolovinge lwampaka kubanga muddwa kyamutuddemu bino ebintu byamutuddemu kati ye agezaako okunfoosinga nve muki nsirikire eno kati nga tamanyi gwakwatako. So namuwereza message era message muzisangeyo ku TikTok mugende ku account yange bampita Carol Sky music. Carol Sky music nagipininze sound bagiyita nti wotinkula olutalo nga weesize mikwano gyo. Mba nkusekeredde kubanga mikwano gyo already bamulyamu dda olukwe nakutte sound zaabwe bujja message genjogera nabo nga bamulabisa oba kitegeera nga bamulyamu olukwe bamudde emabega bo bennyini beyalese ng'abajulizi bennyini ate be bamwogerako ebibi. So nabitaddeyo olwedde bina ku internet gye biri ku TikTok era n'oluyimba olwo gye luli ku TikTok lwe natadde omwana oluyina audio nagitadde video very soon era ino wiiki yennyini nga tennagwako ng'otutwala speed. Kyetwagala okumanya ekirala Carol, management yo? Management yange yagita Sound Criminal. Nina Sound Criminal yange atera yenkwasaganyiza ebintu byange. Wano ku 21 questions tulina akazannyo kettero zanya era nga tubuuza aba celebrities nga mmwe nti singa obeera mu nsawo yo ng'olinamu essimu olinamu ebisumuluzo by'emmotoka olinamu akalabirwamu kiki kyogamba kyotayinza butaba nakyo? Oli muzibu nnyo. Ekibuuzo ekyo kale temubula kano akagera kano akakadiriza ng'otuuyaniridde kubanga oba okimanyi buli ssaawa ofuna kashining ako kati mba njagala oti okamenshoniza okagjeeko kubanga kekabadde akantu kange kati okagjeeko nange neŋŋamba kandeete kali akokubiri kuba obeerako n'akaddirira oba sitadde akapaading ako ne kajjako akatuuyotuuyo ako ako tekabulamu. Kati ekibuzo ekirala kye twagala okumanya oli mufumbo? Siri mufumbo. Wandyagadde ofumbirwa? Gye bujja bagamba obufumbo bulungi era njagala gye bujja nange bankubeko ekidaala bagambe bannaye Carol Sky bamugje ku lujja abajulizi tubeerewo abajulizi bane mujje muli omuceere mwetale mugomesi
singa ofuna omwami nakira ku makya nagamba nti Carol va mu music osobola ogenda naye ng'alina buli kimu okugeza ng'alina ebyo byenjagala byenkolerera. biki byoyagala mu mwami? Byenjagala mu mwami yawa nnyo omwami kati awo onkyusiza omwami gwesinga okwagala njagala nnyo omwami ng'ayagala kyenjagala nga music kubanga music kyekintu nowemba mbadde nina ennaku nompa programu ya music ngugumuka eringa therapy. Kati nkugambye olaba muganda wange yafudde nga munziise naye mbadde nyina interview nzize sandibadde wano otegeera nze ku music ndi mulala ekyo kingugumula kyekintu kyensinga okwagala omusajja yenajja alina okuba nga ayagala kyenjagala music first olina okuba nga tonjija mu music kubanga kyekintu ekimpa essanyu. Ekibuzo ekisembayo twagala kumanya ennyambala yaffe eno ya generation eno ojogerako ki? Ennyambala yaffe ffenna oba abayimbi ennyambala yaffe eno nze ngamba nnungi naye waliwo abakisusa. Kwegamba waliwo abakisusa kubanga nalabako abayimbi abamu waliwo abatraininga mukawo waliwo show zibaddewo emabega kale nga tebambala bulungi kisukka waliwo ekisukka nange ng'omuyimbi nempya nga nswadde mpeebuuse tuweebuuse. Yes. Tuweeyo akatalekeka ekiro ky'olwaleero akatalekeka okuva mu Carol Sky Music akatalekeka ekiri mu kampu yammwe akatalekeka nti kaakano mudra lekeraawo kuntiisa plani zonna z'opanga nziraba message ze mumpeereza mwakuliyetinze guruupu muntiisatiisa muntaddeko abaana abanvuma mumpangira olukwe bali banseetinga bamanyi n'okunkubira nze gundi nkola ku TV gundi nga takolanga nayo tubadde tukuyita wano kuba bamanyi nti ndi muntu ayagala nnyo music kati balina engeri gye baagala okinkubya lwakuba kati maybe nti ndowooza amawulire gadde gandaba nnyo kati amanyi nti wanteekamu eyo fomu ey'okumpita nti bagenda kunjjako interview yagenda nziruka ngera ye bampanza kali ka interview keri TV kati bagala kunsetinga olwokuba luli wabaddewo cameras kati bagala kunsetinga mu kifo ekiziyivu bankoleko obulabe naye bwe totiddemu ku bulamu bwo anti nagambye nze looya otyo nze nfiira ku nsonga sivaako nze by the way sina gwe ntya ku nsi kuno okujjako Katonda ne mama wange yanzaala ne mama yange yanzaala ne taata wange oyo muddu asimutya because kyendiko ndi ku nsonga ntuufu otegeera nwanirira byange paka ninga wa people power obulabi bwaffe omulungi owa 21 questions owulidde mukyala Carol Sky agambye ye afiira ku nsonga looya siwa ye yekka wabula alina ne batunuulidde abajja maaso eyo mweno music industry bwetyo wetambudde olunaku lwaleero ku 21 questions njagala okujjukiza nti bannaffe abateekamu ensimbi be bannumida gwe ayagala okulaba bizinesi yo ng'egenda ku ddaala eddala mukwano bakuleetedde ate looni etaliiko musingo gwonna bagamba abantu 8,000 bettanidde nnyo looni eno era mukwano ne bakolera gwe ayagala okugigendamu osobola okugenda no downloadinga Google Play Store mukwano ate no downloadinga Numida app n'osobola okubanga ate omanya ebisingawo ayagala okubakubira ku ssimu zaabwe osobola okubakubira ku ssimu zaabwe sitali nsasulire wano wammanga 0800 10240 tuddemu olunaku olulala nsigadde nze Milka Irene musige bulungi 21 questions bye bye.